You are here, oh God. You are here, Father. Therefore it seems you're not around, you're around. When it seems as if you're not working, you are at work. Even if you're simply looking at us, you're looking at us. You are here, the maker of heaven and earth. You are here, the one we call. You are here, we want to call up. You are here, the one we glorify. Those who believe in you and trust you shall be those who look up to you will never disappointed. Shall be disappointed. You are in our life. You are in our work. In our family. In our family. In our children. Whatever we do. Even as we worship you. You are here. The glory of your name. Praise the name of your name. Be glorified forever. For you are God and King. Worthy for all land, God. We shall worship you. We shall worship you. Glorify you. We worship you. Putting our hands together. Be glorified. Okkirize sadaka neyokusinza eweerezedwange mu kifo kino n'eri abo bonna bannaffe abatwegasseko nga bali ku TV. Taata kkiriza sadaka zaabwe, n'abo abatwegasseko nga bali ku rediyo kkiriza sadaka zaabwe ez'okusinza. Kkiriza baggulumiza. Osaanidde ggwe Mukama, ogulumizibwe ggwe Mukama, otenderezebwe ggwe Mukama, ngamba ggwe Mukama abeera omulamu emirembe gyonna. Taata Katonda yaliwo era aliwo era agenda okubaawo. Amanga gonna gwe gatunuulidde. Katonda omuwonya, Katonda omutonzi, Katonda omulokozi, Mukama ataggwaawo. Osaanidde ssebo era ogulumizibwe Mukama, ate era otenderezebwe obwengekitibwa ennaku zonna mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Abali eyo ne bagamba nti amiina. Hallelujah. Hallelujah. Mwenna mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Era nembebaza mwenna abasobodde era abazze mu nnyumba ya Katonda. And I thank you those who have met in the house of God this afternoon. Mwebale kubanga kyokoze gye kiri. Thank you for having done something good. Okufissa obudde nojja mu nnyumba ya Katonda. Finding time to come to the house of God. Ate era nammwe mwena abatwegasseeko ng'olyeyo ku TV. Those who have joined us from TV land. Ku KTV oba ku 93 Kingdom Farmer. On KTV, on Radio Kingdom. Weebale kyokoze gye kiri. Thank you what you've done. Amafuta ga Katonda naye gakutuukeko ng'olyeyo gy'oli. May the anointing of God reach where you are. Ekisa kya Katonda naawe kikomeko. The grace of God to touch you. Ekigambo kya Katonda naawe kikugase. The word of God to benefit mu you. linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi. For Christ's sake our Lord. Bw'omala okubira Yesu engalo awo ne bw'otuula. You can clap for the Lord and sit. Kaakati awo ne bw'otuula. You may take your seat. Tusanyusa okubalaba olwaleero. So glad we are to see you. Weebale okuba nti osobodde okujja. Thank you for having come. Eno ye Christianity Focus Center. This is Christianity Focus Center. The solution ground. Ebintu ebitereerera. Kigambo kya Katonda we kibuulirwa buli lunaku. Where the word of God is preached. Kati ngeri abantu gye bafuuse ensanvu nsanvu. Now that there are 70 only. Ate nga tetujja bawakanya abakitaddewo okujjako okubasabira obusabizi Katonda abakwateko. Bakole ekituufu. And we're not going to fight with those who put it up, but only to pray for them to do something right. Kubanga ate naffe kitukakatako nti tuwulire nga abakulu abafuga. Because it is incumbent on us to be obedient. Tetulina bwe tubajeemera. We cannot be disobedient. Katukolere mweye embeera gye bataddewo. Let's work in the new rules. Mpaka Mukama lw'anaabakwatako. Until God will touch them. And they put things right. Praise be unto God. There is a Luganda proverb that you urge when you have your meat piece. You choose the service you'll attend. Prepare and say, I will be in that one. As I've explained. Hallelujah. If you were here yesterday, if you're following in on radio TV, I talked about what it takes to love the Lord. And that's one of the things that God is expectant of us. And He looks at us intently to see if we can give it to me, but because He owes it from us.
akyetaaga kubanga tasobola kukyekola. He loves this, he demands it because he can't do it to himself. God cannot love himself. Mukama tayinza kweyagala. Just as he cannot worship himself. Nga bw'atayinza kwesinza. Just as he can't praise himself. Nga bw'atayinza kwetendereza. He needs people that can love him. Yeetaagayo abanamwagala. That is why he created them. Just as he can't worship himself. Nga bw'atayinza kwesinza. He needs people that can worship him. Yeetaagayo abanamusinza. And that's the reason why he created them. Yensonga yabatonda. Because he can't praise himself. Batayinza kwetendereza. He had to create people that will always praise him. N'atonda banamutendereza. And that's the reason why he did create them. Yensonga yabatonda. The question is, are you one of them? Ekibuuzo oli omu ku bo. Do you fall in that category Ogwa mu ttuluba eryo. of people that we are created to love, to praise and to worship God? Yaba batondebwa okwagala Katonda, okumusinza n'okumutendereza. Ekyo kyo akitubanja kubanga tasobola kukyekola. He demands it from us because he cannot do it unto himself. Era bwe kiba tekibaddeewo Katonda abeera disappointed. If it fails to happen, God is disappointed. Simanyi oba gwe waaliwulidde otya I don't know how you'd have felt. ofunye ekintu kyo ng'olina kyo kifunidde era olina kyokiteereddewo n'okisuubira kikikole ne kigaana okukikola. When you put up something for a certain purpose, expecting you to fulfill it, and it fails to do it. Abalinawo n'emmotoka. Those of you who have cars here, simanyi oba waaliwulidde otya ku makya I don't know how you have felt in the morning. ng'okutta ebisumuluzo by'emmotoka yo. You get the ignition key of your car. Olina gy'ogenda You're going somewhere. n'ogikuba ekisumuluzo You try to ignite it. nga tebangako muliro. It cannot even. It has no power. Obanga kweguli naye nga yingini teyaka. Perhaps the engine is just getting on. Nze mbuuza akasungiira kenkana wa obungi ng'obadde wategese olugendo lw'olina gy'ogenda n'ogisonseka ekisumuluzo n'okinyoola nga battery either tebangako muliro obanga battery kweguli naye nga yingini testartinga. How angry can you get if you wanted to ignite the car, trying to go somewhere and it fails to start? How do you feel? Ekisooka mu byonna obeera disappointed. First of all, you're agitated. Abamu abatalina mmoloka oyinza okugaa nti ekyo nze nga sikitegedde. Those of you who don't have cars, you can say, I don't understand that. Era oyinza n'okugaa nti obwo obusungu nze nga sibufunangako. You can say, I've never been annoyed like that. Kale waakiri wafuna obw'essimu yo. Perhaps you got the angry upon your phone. Bw'ogisuubira okukola kyetegedde okukola wagenda ogikwatako ng'eryanda lyaweddeko dda. When you expected it to function a certain way, but you found the battery down. Oba eryanda kw'eriri naye neebuza network. But the battery is on, or it fails to get network. Ogenda okkebera oti ng'egamba no Then network. it tells you no network. Kyokka nga tobadde olina gy'oyagala okukuba. And then they want you to make a call. Oba si ekyo nga yaweddeko OTT oba airtime. Perhaps you don't have airtime or OTT. Ekyo ky'owulira ekyo That very thing you feel. ng'ekintu kye wagula kigaanye okukola kye wakigulira. When something you bought to do something, it has failed to do it. Katonda ky'awulira. That's what God feels. Nga yatonda omuntu amusinze. When you created man to worship him, Omuntu n'amalako olunaku nga tamusinziza. and man forfeited that worship, Ng'akoze emirimu gye yokka. attending only his affairs, N'amalako olunaku nga tatendereza Mukama. goes through the day without worshiping God, N'amalako olunaku nga tayagadde Mukama. goes through the day without loving God. Simanyi ky'owulira Don't know what you feel. bw'eba simu If it is a phone, n'egaana okuteekako network. it fails to get network. Olunaku olusooka, The first day, olunaku olwokubiri, the second day, olunaku olwokusatu. day 3. Simanyi oba oyinza gigumiikiriza kumala bbanga ki nga I tonagiripulesinga. don't know how much you can stand it if it's not without replacing it. Simanyi abamu abagumiikiriza wano oyinza gigumiikiriza nga bbanga ki essimu egaanye okuleeta netiwaaka. The phone that has failed to produce network, how many days can you bear it not to bring Oyinza network? gigumiikiriza bbanga ndimugumiikiriza nnyo kanjirangireko oba oli awo lumu erireeta How netiwaaka. much can you bear and say, I'm so patient, let me wait until it brings network? Oyinza gigumiikiriza nnaku mmeka? For how long can you bear it? Abamu n'ennaku bbiri tezisoboka. Others, even 2 days, Abamu impossible. n'olumu terusoboka. Even 1 day, others, impossible. Kubanga wagigula kuba masimu. Because you bought it to make calls. Ate kati olunaku luyise tekubanga. Now the days are past, it's not yet made Kye a call. wagigulira kigaanye. What you bought it for has Nze refused. mbuuza I ask you, kiki ekiddako? what happens next? Otandika okulowooza ku kugiripulesinga. You begin thinking of buying another one. Ate olwo Katonda ayatonda omuntu. Now, how about God, the maker of man? Ye omuntu bw'agaana omusinza ye mulowooza alowooza akyawo. When man fails to worship him, what comes to his mind? Atandika naye okulowooza okumulipulesinga nagana ye ndowooza ono ne bw'agenda neetaagayo omulala. He begins thinking of replacing one. Said, even if this one goes, I think I have somebody. I can get someone else. Mukama waffe Yesu Kristo akireeta bulungi nnyo bwe yayogera ku musajja yalina olusuku nga mulimu omuti gwe yajja n'alambula ng'agunoonyaako ebibala okumala emyaka
emyaka esatu. Our master brings it out clearly when he talked about the parable of a man who had a field and he had a servant who was not attending it for 3 years. Olusuku yalulina. He had the field. Ng'alina n'omuddu ayalukolangamu. He had the servant working in. Najja okumala emyaka esatu ng'alunoonyaako ekibala ku muti, ekibala ne kimubula. For 3 years he kept checking on the field, on the tree, to look for fruit, and he failed to find fruit. Nga talabako kibala. He wasn't finding any fruit. Myaka esatu. For 3 years. Okutuusa lwe yanyiiga n'agamba omupakasi ayalimanga mu lusuku luno. Up until he got angry and told the servant who worked in that field. Nti laba leero giri emyaka esatu. He came and told the servant that it's 3 years now. Mbadde nzija nga nkeberanga ku muti guno. I could come and check on this tree, Nga ngunoonyaako ekibala. looking for perhaps a fruit. Ne mpenjula ebikoola bino byonna nnoonyeeko ekibala naye nga sikiraba. I could check on all these leaves to find a fruit, but I couldn't find. N'akajjira emyaka esatu. I have come now for 3 years. Ng'anyiize nno. He was now so angry. Omuti guli mu lusuku lwe The tree is in his garden, naye gugaanye okubala. but he failed to bear fruit. Kyeyava aleeta ekirowoozo. That's why he got an idea. N'agamba ayalulabiriranga And he talked to the attendant nti ŋŋenda kugutemawo that I'm going to do away with this tree kubanga gumalaamala ekifo kya bwereere. because it is wasting space for nothing. Okawulidde ako nako? Did you get that? Alina ensonga ze bbiri. He has 2 reasons. Yakajja emyaka esatu atambulira bwereere agunoonyaako ekibala takiraba. He has come for 3 years looking for a fruit. He has not found it. Ekyo kimulumya ennyo kujjira emyaka esatu ng'anoonya ekibala, anoonya profit, anoonya ekigasa, anoonya benefit ku muti guno, anoonya talabako kibala. It has hurt him so much. He has been looking for benefit, for something beneficial from this tree. He hasn't found it. Bw'oba olina omuntu gw'olinaanye mumbulize omugende nti oyinako ku bibala. Ask your neighbor, although he's some distance away, tell, do you have some fruit on you? Ye nkimanyi nga mutudde mu social distance naye n'osobola omugamba n'omubuuza nti muti gwe nga tebannalowooza kutemawo olikokko ku bibala. Ask your neighbor, I know he has distance apart. Ask them before they come to cut you, do you have some fruit on you? Buuza ow'essayidi endala oyo obanga olaba ataddeko attitude ng'anyiize. Buuza omulala omugende nti muti gwe nga tebannakulowooza kutandika kulowooza kutemawo olina kokko ku bibala. Ask another one who doesn't have attitude. Say, before they think of getting away with you, do you have some fruit on you? Bayibuli ega nti ebibala by'omwoyo bya lwatu. The Bible says that the fruit of the Spirit are evident. Era bye bino These are the ones. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Bagalatiya essula 5:22 eyogera ku ebibala eby'omwoyo. The book of Galatians chapter 5 verse 20 talks about the fruit of the Spirit. Nga tonnalowooza ku birala byonna na bino ebibala birowoozeeko. Before thinking about other things, mind about these fruits also. But the fruits of the Spirit is love. Naye ekibala eky'omwoyo kwe kwagala Yekwata akati is the first one. kasita obeera muti If you're a tree, omuti gw'omwoyo the tree of the Spirit, ekibala ekikusuubirwako ekisookerwako the first fruit expected on you bakiyita love. is called love. Love. Kwagala. Bwe kasita ogamba nti ndi wa mwoyo If you say you're spiritual neweesimbawo n'ogamba nze gwolaba nze ndi wa and you mwoyo claim to be spiritual, gwe n'ogamba nze ndi mulokole wa mwoyo you say you claim to be born again by oba the n'ogamba Spirit, nsabira mu kkanisa za and you mwoyo say I pray in the churches of the oba Spirit, n'omala okyogera najjula omwoyo if you dare say I was filled with the Spirit, eggulu kye lisooka okukola kwe kuwenjula ebikoola bino what heavens first does is to check under the leaves lirabire ddala to tell whether ekibala kye bayita love kwekiri. the fruit of love is on you. Ekyokubiri bakiyita batya? Tunoonya bibala. We're looking for fruits. Tunoonya bibala. We are looking for fruits now. Tunoonya gamba ne tuli mu kumagaamaga bibala. Tell your neighbor we are seeking for fruit now. Ate ebibala bino And these fruits, baneeka mbabuulire. let me tell you, Mu Bayibuli mulimu ebigambo biri bitera okubuzaabuza abalokole. in the Bible, the two words that always confuse believers. Mulimu kye bayita ebirabo eby'omwoyo. There is what is called the gifts of the Spirit. Mulimu ne kye bayita ebibala eby'omwoyo. And then there is also the fruit of the Spirit. Ebibala by'omwoyo bw'onoogenda eri mu Baluumi 12 yonna yonna n'ogisoma ojja biwulira nga biri awo bijjudde ebibala eby'omwoyo. When you go to Romans 12, you shall read and find the fruit of the Spirit so abundant. Romans 12 talks about the gifts. Ne Bakolinso alina w'abiteeka. And even Corinthians depth Babiyita somewhere. ebirabo eby'omwoyo. It's called the gifts of the Spirit. Naye kankubuulire But let me tell ate you, waliwo ne kye bayita
ebibala eby'omwoyo. There's something called the fruit of the Spirit. Ebibiri bino These two byanjawulo nnyo. are so different. Simanyi oba okijjukidde ekyo. I don't know if you're able to tell. Byanjawulo They're so different. byo ebirabo eby'omwoyo Katonda y'abituwa. The gifts of the Spirit are bestowed onto us by God. Katonda yakola atya? God bestows them. Ebirabo by'omwoyo Katonda yakola atya? The gifts of the Spirit is God who gives. Era by'obiwulira birabo. You hear them to be gifts. Togere enkyula egamba nti birabo. Gifts they are. Biki birabo. They are gifts. Oli bw'akuleetera ekirabo When someone brings a gift, kiba kirabo. you just receive it. It's a gift. Tolina nannyo kyongerako kubanga nga bakirese bwe kisigala. There's nothing you can add on to it. As it brought it, that's how it Oli is. waga nkuleetedde ekirabo If someone says, I brought you a gift, ekya birthday. a birthday gift, Nkuleetedde ekirabo I brought you a gift ku lwa anniversary yo. for your silver jubilee anniversary. Ekyo kirabo. It's a gift. Okay? Yes. Kirabo bakirese nga bwe kiri. It is brought as it is. Emirundi egisinga obungi tolina nakyo osobola kyongerako. Most times you can't add anything to it. Kati ebirabo eby'omwoyo Now the gifts of the Spirit si bye bigenda okutuyingiza mu ggulu. are not the ones who are going to make us enter the heaven. Tolina kubanga ekirabo tebakikolerera. Because you don't want for a gift. Kiba kirabo. It's a gift. Tolina bwaga Mukama nyingiza mu ggulu. You can't tell the Lord, take me to heaven. Nze golaba nalina ebirabo by'omwoyo. Because I had so many gifts of the Ajja gamba Spirit. nti awo olina zero kuba by'olina nze nabikuwa. He said, now you've scored a zero because what you use is what I gave you. Njagala bibala. I want fruit. Ebibala bye bigenda otutwala mu ggulu. It's the fruits that are going to take us to heaven. Ebibala Katonda by'atubanja. It is the fruits that God is demanding. Ebibala Katonda by'atunoonyaako. It is fruit that God is looking for. Ebibala bye tuwerako accountability. It is fruits that we shall give account for. Ebibala by'ayagala okumanya nti bwe nakujjuza omwoyo omutukuvu kibala ki ekyakugendako. He wants to find out, when I filled you with my Spirit, what fruit did you bear? Yogera mpulire gamba nti ebibala. Say the fruits of the Spirit. Ebibala muti gwe naye ne bwoba osimbye emiti gyo bw'ogenda gye wagisimba emiti oba gya miyembe oba gya micungwa ekikutwala mu nnimiro kunoonyaako. If you planted your seed of Oyagala fruit, bibala. you want fruits on your trees. Kagenda Katonda kujja okuyingiza mu ggulu akunoonyeeko ebirabo alyoka gwe wali kiki ono yali pasita yingira mu ggulu ate ono yali kiki yali nabbi yingira mu ggulu wali ate gwe wali kiki ebirabo si bye bigenda okuyingiza mu ggulu ebibala. It is not the gift, the fruits. It is not the gifts that will take you to heaven. God will not come and say, what were you? You were a pastor. You were an apostle. Come to heaven. No way. God is going to seek for fruits that shall make you enter heaven. Bw'oba weewaanawaana na birabo osigadde. If you're bragging with the gifts, you are staying. Togenda gamba katandise gwolaba Mukama nalina ekirabo ky'okuyimba nze. You're not going to tell them, I had the gift of singing, I sang. Ajja kubuuza nti ate gwe wakyewa nze nakikuwa. He's going to ask you, is it you who gave it to yourself? I gave Ekyo it to you. ky'ondaga nze nakikuwa. What you're showing me, I gave you. Ekyo ky'ondaga nze nakikuteekako. What you're showing me, I put it on you. Omwana wo toyinza muga njagala kumbuulira wasoma otya bwe wagenda kusomero wasoma otya nalokagamba uniform ndowooza ogiraba olaba uniform eno yali entuuka bulungi. You can't ask your child who went to school that how did you perform at school, and they say I dressed well in the school uniform. Naawe jja mubuuza uniform nze nagikuwa wavaano nga nkuwadde uniform. You can tell her, I gave you the uniform myself. Ne njagala ogende ku ssomero osome. I wanted you to go to school to study. Ondeetere aggregates And nnya. then you bring for me 4 aggregates. Ate kati ennyumiza uniform bwe yali ekutuuka. How can you begin to tell me that the uniform was fitting? Togiraba uniform maama yali entuuka era ng'eriko n'akabonero k'essomero. Don't you see the uniform was fitting? It had the badge. Maama jaga nti kati ate yo uniform nze nagikuwa. Mother will tell you that it is I who gave you the uniform. Njagala bye wajja ku ssomero bwe wagendayo njagala bye wajjayo. I want you to give me what you got from school when you went there. Wafunayo kyebbanga lye wagendayo. What did you get the time you spent Ebyo there? bye bibala. Those are the fruits. Bwe wajja wano ku nsi When you came into this world, Katonda alina bye yakuwa obuwa. God gave you certain things. Ebiba biyita birabo. Those are called gifts. Kuyimba obulungi Singing very well, n'ebirala okubuulira obulungi preaching very well, okuwonya abalwadde healing masses, okugoba emizimu casting out devils, okwogera mu nnimi speaking in other tongues. ebyo byonna birabo. All those are gifts. Si byogenda okusinziirako ate oyingire mu You're ggulu. not to determine from that to go to heaven. No, no way. Ekigenda okuyamba okuyingirayo bibala. What will help you to go there is the gifts, the Abakategedde fruit. mukubireeko Yesu mu ngalo akutegere nti waakiri Put your olwaleero hands tukayize. together and let's understand to have understood that. Zino nancawa
zino lunch hours zijja kubeerangamu ne Bible study kuba mulwawo abamu okujja mu Bible study. These lunch hours shall include Bible study because some of you don't come for Bible study. Akati sooka owulire ebibala ebisuubirwa ku muntu gwe bayita ow'omwoyo. Now here the fruits expected on a spiritual person. Batugambye ekisookera ddala bakiyita love. The first one, ekibala eky'omwoyo kwagala. Ekyo bateekwa kikunoonyaako ne bakikulabako. They must find love on you. Ekyo bwe kitabaako manya nti ogenze mu geena. If you don't have that, you're headed to hell. Ekyo bwe kitabaako kitegeeza tomanyanga na Katonda. If you don't have that, it means you've never known God. God. Nti atalina kwagala aba tamulabanga na kumulaba, tamumanyananga na mumanya, tamusisinkananga, tamumanyi na kumanya. Bw'oba tolina kwagala, Bayibuli egamba nti olinga ekitaasa ekisaala. The Bible said that if you don't have love, it's like you are a bowl that's making noise. If you don't have love, you've never seen God, you've never met Him, you've never understood Him. You can copy other stuff. You can copy preaching. You can copy singing. You can copy the dances. But if you don't have love, nomulaba tomulabanga nomumanya tomumanyanga era toberangako nawe oli wansi ndala. Before the Lord is a vivid sign that shows you've never been His, you've never known Him, you've never seen Him, you're of another land or world. Ababadde wanegulu nabasomedde olunyiriri. I read for your scripture yesterday. Abaseddukayo nga babuuza Yesu. The Sadducees were asking Jesus. Naye mu mateeka gonna liriwo etteeka nga lye lisinga obukulu. That which is the greatest among all the commandments. N'abagamba nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gonna n'obulamu bwo bwonna n'amaanyi go gonna. And he responded and said, thou shalt love the Lord your God with all your strength, with all your might, and with all your wisdom and knowledge. Simanyi owulidde? Did you hear what I said? Okwagala love kutandikira ku Katonda. Begins with God. Bwe kumala okwagala Katonda, after loving God, n'oyagala bantu banno, then you love your fellow men. Ge mateeka abiri Yesu ge yalekawo. Those are the two commandments. Yagala Mukama Katonda wo, you shall love the Lord your God n'amagezi go gonna, with all your wisdom, n'amaanyi go gonna, with all your strength, n'okutegerako kwonna, with understanding, n'obulamu bwo with all your bwonna. life. Abantu baabakwata ba Yokaana ne bamufumba mu pipa ya butto nga bamulanga kwagala Katonda. John was fried in boiling oil for loving Jesus. Ate era n'atamwegaana. And he did not deny him. Wangi? Hello. Abantu babateeka mu kisaawe nga bwe walirabye ekisaawe wali ekyennakivubo ne basumulula empologoma omuntu abantu nga bali wali wakati balemedde kubagamba ffe twagala Mukama ne babagamba okakasa okyamwagala nti mwagala olemedde mu bulokole nti mbulemeddemu okyali mu Kristaayo nti nkyali mu kusala togenda byegaana nti sigenda byegaana okakasa ne babateeka wali ne babateera empologoma ne zibagoba emisene nga bwe zibakuba ebigo bwe zibalya naye nga tebeeganye Mukama. Our earlier ancestors, our earlier fellow Christians were put in theaters and they were told to deny Jesus. And if they did not deny Jesus, they released lions unto them, and those lions could chase them around and they could eat them before crowds watching. You're just denied lunch and you give up on Christ. Nomagamaga sene nga toziraba nonga ne kati Yesu nga bwoganyo zimpa kanzinonye mu ngeri yange y'ekikafiiri. Or your landlord just takes you out of your house, checks you out, and you say, if Jesus you failed to give me money, let me look for the money my own way. Bogenda okuyimirira nabo ku lunaku luli nga nabo bagamba nti nabo baali bakristaayo naawe ng'ogamba naye wali mukristaayo ku lunaku luli olw'enkomerero olw'okusala omusango nga Mukama waffe ayanjula ababi bogenda okuyimirira nabo abamu baabaliisa mpologoma lwa bukristaayo. Some of the people you're going to stand with, you're going to contend with for the same crown on that day before Jesus, when Jesus is showing his true people, some of those people died by being eaten by lions for Christ. Gwe sente za nviiri zikubula bubuzi. You only fail to get money for your hair. No salon wegabula ewa neighbor wewa boyfriend akwesenda okola enviiri munga n'obunyivu oli munyivu ngagamba atoba Yesu oganyo zireeta kati nze sina kyakola kati neighbor kazimpe. Then you just give your body to the neighbor so that you get the money for your hair. You're saying, Jesus, you have refused to bring the money, let the neighbor give me the money. Bali babaliisanga mpologoma. The others were fed to hungry lions. Naye era ne bateegaana Yesu. They never forsook and denied Jesus. Gwe mulimu gukubula bubuzi n'ogamba
You just fail to get a job and you say, oh, let me look for the job my own way. Said, may the Lord have mercy. This verse that we read says that you shall love the Lord God with all your strength, with all your might, with all your wisdom, with everything you have. It means that whatever you have, use it only for the glory of God. All your wisdom for the glory of God, all your life for the glory of God, all your body from the hair to the toe for the glory of God. When he says with all your understanding, it means to say don't use your wisdom and understanding to do things that offend and make God angry. Don't call yourself smart when you're a crook, a con man. And then you say, I'm smart. If I make a trick for you, you can't escape me. I can make a trick for you. I'm too wise, I'm smart. Your wisdom, your knowledge and understanding and smartness should not glorify the devil, they should glorify God. If your wisdom accomplishes sin, then before the Lord you are a fool. Your wisdom and understanding must accomplish only the good things that bring glory to God. Don't say I'm smart, I can play boys. I can play the boys and the men and they can understand. Nentambula mu kibuga wano nga ngenda nkyetooloola nenzisasusiza abalenzi nga 8 nga bonna bagenda bazisasula nga buli gwenziraga mugamba enviiri zino bazinsibye naye bazinsibidde ebbanja era bakyamanja era omukazi wuno andi bubi ankubira ne mbakuŋŋanyako ssente nga 8 nze banegwolaba nnyina amagezi toyina. You say, don't say that if you can make a hairdo or a hairstyle in the salon and then you go around the whole city telling different men to pay for the same hairstyle, you're not smart, you're just a fool. I can play girls and women. I can play them without knowing and they can understand. Before the Lord, you're a con man, you're a fool. The right understanding, the holy understanding and the holy wisdom glorifies God. Because he said you shall love the Lord God with all your understanding, without sparing any, all of it. Use it for the total glory and honor to God. Will you say amen, somebody? Amina. Ekyo nzirusenzeyo waliwo nabadde n'oluvannyuma naamaliriza. I've gone to where I said and I'm about to stop. Tukyali ku bibala eby'omwoyo. We are talking about the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit is love. Nti naye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala. Ekyo bwe bakukeberako bateeko kikulabako nga kwekiri. They must find it on you. Kakati ate okwagala. And now love balina engeri gye bakudefininga. Is defined in a certain way. You don't love in your own way. Love is very well defined and explained in the Word of God. If you understand what's called love, the way they describing tewerabiranga ogendangako mu kitabo ky'abakolinso ekisooka essula 13 n'olunyiriri olusooka. You go to 1 Corinthians 13 and verse 1. Eno n'ogenda okuva eyo ng'otegedde oba ddala ky'olina kwagala oba kakyamuko. You shall have understood that whether what you have is love or excitement. Banga bamu kye tuyita okwagala si kwagala wabula kajanja. Because some of us what we take for love is just excitement. Kubanga nga zaabu bwe bamugezesa n'okwagala bakugezesa. Because as gold is tried, even love is tried. Mu Bayibuli mulimu ebintu ebigezesebwa.
In love, in the Bible, there's so many things that are tested. okukkiriza kugezesebwa Your faith gets tested. bakukebera nga bakebera dola It's tested as a testing a dollar. dola tosobola kumala gaziwa muntu alina magezi n'ateeka butesi mu nsawo You can't give dollars to somebody who's sensible and just put them in the pocket. era olw'okuba za bbeeyi asooka zikeberamu Because they are valuable and expensive, they check abamu them. bamanyi no zinyiganyigamu bwe bati Others, they can fold it to see. abamu baziteeka mu kuuma kakebera ssente Others, they can put in that money, that thing that checks money. buli kintu kya bbeeyi bakikebera Every expensive thing is tested. era ne golodi tolina gw'omuguza nga tamukebedde You can't sell somebody gold to somebody at the test take it. bw'omutwalira omunoga njagala kuguza golodi ono If you say somebody, I want to sell you my nga gold, amutwala gye bamukeberera they take him to the purifier to abamu sell. bamutwala mu labalatole ne bamuteeka mu asidi balabire ddala obanga ddala golodi Others take it in the acid, the laboratory, the acid, and put it there to see whether it is really gold. kati naye mu bayibuli muno eby'omuwendo omungi bigezesebwa Even in this Bible, precious things are tested. tomala gakireetedde kanoga ni mukama nze gulaba nyina okukkiriza You can't just say, Lord, you see, I have faith. ng'agamba leeta tugezese tulabire ddala oba ddala kubadde kukkiriza He says, brings and let us test and see if it was faith. mukama nze nyina okwagala Lord, I have love. ng'agamba okwagala He says, love. okwagala kyoyogedde nga kintu kya bbeeyi nnyo What you're talking about is so expensive. kireeteko wano tukiteeke mu testing tube Let us put in a test tube. twagala kiteeka mu labalatole We want to see the mu laboratory. test tube tugeze ddala oba ddala kyobadde oyita okwagala ddala kibadde kwagala And we see whether what you're saying to taking to be love is love. bw'obanga oyagala ogezesa okwagala If you want to test love, oba ddala olina okwagala oba toyina whether you have love or not, oba ddala kubadde kwagala oba kacyamuko whether it was genuine love or oba ddala excitement, kubadde kwagala oba kajanja whether it was just genuine love or oba ddala excitement, kwagala oba kintuntu ekifaanana ng'okwagala whether it's love or something that looks like it. omanyi mu luganda You know, in Luganda, ekigambo kwagala the word love, oluzungu luyina ebigambo bingi nnyo newaffe buli lwe tuvvuunula nga tuvvuunula kwagala there's so many words in English that talks about the same love in Luganda. ebigambo biri ebyoluzungu byo biyambako okutegeera nti alabika abadde ategeeza kino The words of English are able to help us differentiate what you were meaning. mu oluganda olwayavuwala ku kigambo kwagala Luganda was found wanting when it came to love. kubanga oli bwakugamba nti I love you Omuntu wagamba nti nkwagala, wangi I love you bakivunula bate nkwagala, ate I like you era nkwagala, ate I want you era nkwagala. simanyi obiwulira n'ebirala biringa 8 Something like that. naye mu luzungu oli aba ategedde nti alabika ategeeza kino This one is meaning that. kati kyovalaba nti okwagala eno lwa katonda bw'okuleeta bakuteeka mu laboratory bakeberere ddala obadde otegeeza. That's why when you bring love before the Lord and say, Lord, I love you, He puts it in the laboratory to tell what you are meaning. kaakati ekimu ku bikebera okwagala One of the things that checks this mu love bayibuli in the Bible, kyawandiikibwa kiri mu bakolinso ekisooka essula 13 n'olunyiri olusooka. it is a scripture in 1 Corinthians chapter 13 and chapter 1 and verse 13. simanyi oba osobola okusomayo mangu nnyo. I don't know if you can read that very quickly. 1 Corinthians chapter 13 verse 1. olunyiri olusooka lugamba though I speak with the tongues of men and of angels. Olusooka nti ne bwe njogera n'ennimi z'abantu n'ez'abamalayika. ndowooza mu luganda kyalibadde newankubadde Yes. mukuvu n'okutuufu kwalibadde newankubadde Newankubadde. though I speak with the tongues of men and of angels Ti newankubadde nga njogera n'ennimi ez'abamalayika n'ez'abantu and I have not charity which is love nga sirina kwagala, I am become as a sounding brush nga nfuuse ekikomo ekivuga n'ebitaasa ebisaala, or a tinkling cymbal. oba nga nfuuse ekitaasa ekisaala. Okay, verse 2. Olwokubiri, And though I have the gift of prophecy and of understanding of all mysteries and all knowledge, and though I have all the faith so that I could even remove mountains, and I have not charity, I am nothing. era ne bwe mba n'obunnabbi ne ntegera n'ebyama byonna eby'okutegeera kwonna, era ne bwe mba n'okukkiriza kwonna, nga n'okugyawo nsobola okuggyawo ensozi, naye ne siba na kwagala, nga siri kintu. Verse 4. 3. Verse 3. Olwokusatu.
And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, maybe in prayers and fasting, and I have not charity, it profits me nothing. Era newankubadde nga ngabira abaavu bye nnina byonna okubaliisanga, era ne bwe mpangayo omubiri gwange okwokebwa, naye nessiba na kwagala nga sirinaako kye ngasiza. Verse 4. Olwokuna, charity suffers long okwagala kugumiikiriza and is kind. kulina ekisa. Charity envies not. Okwagala tekuba na bujja. Charity vaunts not itself. Okwagala tekwekulumbaza. It is not puffed up. Tekwegulumiza. Verse 5. Olwokutaano, does not behave itself unseemly. tekukola bitasaana. Seeks not her own. Tekunoonya byakwo. Is not easily provoked. Tekunyiiganyiiga. Thinks not evil. Tekusiba bulira ku mwoyo. Rejoices not in iniquity. Tekusanyukira bitali bya butuukirivu. But rejoices in the truth. Ne kusanyukiramu n'amazima. Okay. Bears all things. Kugumikiriza ebintu byonna. Love believes all things. Kukkiriza ebintu byonna. Hopes all things. Kusuubira byonna. Endures all things. Kuzibiikiriza byonna. Charity never fades. Okwagala tekuggwaawo emirembe gyonna. But whether there be prophecies, naye obanga waliwo obunnabbi, they shall fail. bulivaawo. Whether they be tongues, obanga nnimi, they shall cease. zirikoma. Whether there be knowledge, oba kutegeera, it shall vanish away. kulivaawo. Verse 9. Olw'omwenda, for we know in part and we prophesy in part. kubanga tutegeerako kitundu era tulagulako kitundu. But when that which is perfect come, naye ebituukirivu bwe birijja, then that which is in part shall be done away. ebyekitundu birivaawo. Verse 11. Olw'ekumi When I was a child, bwe nali omuto, I spake as a child. nayogeranga ng'omuto, I understood as a child. nategeeranga I ng'omuto, thought as a child. nalowoozanga But ng'omuto. when I became man, bwe I nakula, put away child things. ne ndeka ebyekito. Verse 12. Olw'ekumi For now we see though glass. kubanga kaakano tulabiranga abali mu ddabirwamu. Ye ne bwe tukoma awo era lojja byesomera ng'ozeeyeka. You guys shall read the rest. Did you hear the definition of the word love or charity? Owulidde bwe bannyonnyola amakulu g'ekigambo okwagala. That is how it is described. Bwe kityo Bayibuli bwe kinnyonnyola. So should you ever boast that you are a loving man or a loving woman? Singa kikusanga oba ne kigwanko ne weewaana nti gwe olina okwagala, Before you boast too much, nga tonneewaana nnyo, please go in the dictionary of love. genda mu nkuluze y'okwagala. The dictionary of love is 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Enkuluze y'ekigambo kwagala okisanga mu Bakolinso ekisooka That is 13 olusooka. actually it's not just a dictionary, but it is the laboratory. Kwegamba laboratory yennyini, si nkuluze bukuluze wabula laboratory. Not just a dictionary, but the laboratory of love is found in 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Laboratory y'okwagala esuulibwa mu Bakolinso ekisooka 13 olusooka. Therefore, all get whatever you've been assuming that it is love, Kati no kwata byonna byonna byewoodaga nti kwagala, and throw it in 1 Corinthians chapter 13 and then see what the results will be. byonna byonna byobadde oyita nti olina okwagala bikwate obiteeke mu Bakolinso ekisooka 13 obisulemu olabe kye binaafuuka. Olabe oba bijjaamu. And see if it fits there. Bw'iba bijjaamu ng'omanya kubadde kwagala. If it can fit there, you can tell it was love. Bw'iba tebijjaamu, If it doesn't, weenenye eri Katonda omugeni, Mukama nnyamba nfune okwagala okutuufu. repent unto God and say, Lord, give me genuine love. Ani ali eyaŋŋambeko nti amiina? Come on, somebody say amen. Siwulire ŋŋambako nti amiina. Say amen. Ebibala by'omwoyo The fruit of the Spirit. byo bingi, naye olwaliro nsazeewo njogere ku ekyo kye bayita okwagala. I decided to talk about love Bingi biwera mwenda biramba.
There are 9 in total. era nga buli lwogamba ndi mwana katonda nalokoka ndi mukristaayo katonda bw'ajja okkebera alabire ddala oba ddala oli mulokole ebyo byamagamaga byakunoonyaako alabire ddala oba kwebiri. If you claim to be born again and you say, for me I'm born again, when God comes to see and check and see whether that's the love, that's what exactly he checks to see that you have them. wadde sigenda byogerako bimpe mbiyitemu ddayo waliwo badde mu Bagalatiya 5:22 Galatians 5:22. agambye but the fruit of the spirit is number 1 is love, Nti ekibala ky'omwoyo ekisooka kwagala, number 2 is joy, ekyokubiri okusanyuka, peace, emirembe, long suffering, okugumiikiriza, gentleness, obukkakkamu bw'ekisa, goodness, obulungi, faith, okuba n'okukkiriza, meekness, obuwombeefu, temperance. okwegendereza. Against such Ku biri there ng'ebyo. is no law. Ku biri ng'ebyo tewali mateeka. Agambye bw'oba n'ebyo If you have them, ng'olina ebyo if you have those, ne bwe watabaawo mateeka even if there are no laws, ng'osigala ogenda mu ggulu. you are headed straight to heaven. Ebyo bikumala mumaze okukulongoosa. It's enough to cleanse you. Ne bwe bataleeta mateeka gagamba tobbanga tottanga tokolanga bw'oti ago ne bwe gatabaawo ng'olina ebyo mwenda mu ggulu oyingira direct. If they don't have those laws that you shall not kill, you shall not destroy, whatever. If you have these 9, you shall go to heaven. Kati oba okuba engalo zikubire ddala If you're clapping mean business, naye bw'omala ozikuba bw'oddayo after clapping, when you go back, bw'oddayo bibikkule obyenoonyeko kimu ku kimu olabire ddala oba kwebiri. you go and check yourself after here and say if you have them. Wangi Hello. batugenda okwagala kugumiikiriza The Bible says that has long suffering. tekusiba busungu ku mwoyo It doesn't have anger. tekwenoonyeza byako It doesn't seek its own. batugambye mbukuzibiikiriza You say it bears much. n'ebira bingi babitubuulidde. So much has been told us. kyovula buli lunaku lw'eggulo That's why yesterday neesibye nnyo ku kigambo kwagala katonda. I stuck on the issue of loving bwe God. tumala okwagala katonda tutulina n'okwagala bantu bannaffe. After loving God, we love fellow men. ekyo kye kimu ku biraga embala ya kristo mu bulamu bwaffe. That shows the character of Christ in us. ani awulira ngambeko nti amiina. Will you say amen? bwe twagala katonda When we love the Lord, tuba tukoze kyatusuubiramu era ekyatutonza. we have then accomplished our purpose of creation. ate nno bayibuli ega nti omuntu kyasiga And yet the Bible continues to say, what a man sows, era kyalikungula. that same thing he shall reap. mwana wange bw'oyagala katonda If and when you love God, ate n'otamwagazisa bigambo naye n'omwagazisa ebikolwa. and you not only say it by lip service, but you use action. kubanga tabamu ku ffe twogamba mukama mwagala naye nga bigambo But some bugambo. of us sometimes claim we love God, I love God, but by words. kwagala okutaliiko bikolwa kuba kufu. Love without action is dead. okwagala bwe kwagala ate kugenda ne mu bikolwa okolayo ebiraga nti wamma ddala oyagala. When you love, you proceed into action to prove your love. naye era nga bwe nti omuntu kyasega kyakungula. But as it has said that what a man sows is what they reap. mwana nge bw'oyagala katonda ate ne katonda naye akwagala. When you love God, God loves you back. bayibuli ega nti ayagala abo abamwagala. For the Bible says that he loves those who love him. ngero 17 ngero 8:17. Proverbs 8:17. oba oli awo lwe naasembyayo Perhaps tuve I wano. will end with that perhaps. ngero 8:17 agamba. Proverbs 8:17. engero 8:17. Proverbs 8:17. I love them that loves me, Wuliriza nti njagala abo abanjagala. and those that seeks me early shall find me. N'abo abakeera okunnoonya oba abanyiikira okunnoonya balinfuna. simanyi olaba engeri katonda gy'atuuka okukwagalamu. Do you see the extent of how God comes to love you? gw'okisiga You sow it, n'okikungula. then you reap it. ayagala abo He loves those abamwagala, that love him. n'abo abanyikira okumunoonya Those who diligently seek him, agamba balimulaba. they will find him. ani yali agadde katonda akwagale? How many of you want God to love you? ng'oli wano nga wandyagadde mukama You would akwagale. have loved the love of the Lord. maama olaba abantu beegomba Museveni abaagale. How you can see that people want Museveni to love them? ate olwo katonda yatonda eggulu n'ensi. How about God, the maker of heaven and earth? naye ye bw'aba anaakwagala But if He is to love you, gw'okitandiikiriza. you must start it. kubanga ye yakwagala dda n'akwagala nnyo n'atuuka n'okuwaayo omwana we omu yekka gwe bayita yesu kristo. Because He loved you first already when He loved you and sent His only Son, Jesus Christ. kati ayagala okukulaba ng'omulaavinga baaka. He wants to see that love back again. n'omwana we teyakoma ku ekyo.
He never stopped at his son. naye n'akwagala n'akunakuna. He loved you so much that ate okugamba tewali kwagala kulinga kuno. he said that there is no greater love. tolina gy'oli kusanga. You shall never find it anywhere. tewali akulina. Nobody has got it. ne bw'oligenda wa ne bw'oligenda wa tewali alina kwagala kulinga kuno. No matter where you shall ever go, nobody has this kind of love. omuntu okutuuka okuteekawo obulamu bwe ne bamukomereramu emisumaali ku lwa mikwano gye. For one to put down his life for his friends. yayolesa dda bw'atwagala. He exhibited a long time ago his love. kati ayagala otulaba nga tumulavinga baaka. He wants to see us loving him back. kyovulaba jjo twayogedde ku mukazi ono gwe bayita Mariya Magdalena. That's why we talked about Mary Magdalene. ekyo kye yali akola yali mu kusasula. What she was doing, she was in pain. yali mu kupuruvinga Mukama nti amwagala. She was proving to God that she loved him. kyekyamukezanga ku ntaana alage Yesu bw'amwagala. The reason she went early at the tomb to show Jesus love. kyekyamutwazanga ebyakaloosa agenda abisiiga omulambo gwa Yesu. The reason he took those ointments to go and smell the body of naye Christ. olw'okubanga bayibuli etugambye But because the Bible has said, ayagala abo abamwagala. that he loves those who love n'abo him. abanyiikira okumunoonya era be balimulaba. And those who seek him diligently are the ones to find him. no wonder Tekyewuunyisa. Mariya Magdalena teyavaawo ku lusuku awo. Mariya Magdalena teyavaawo ku ntaana nga tamulabye. yamulaba. abalala bonna tebaamulaba. bano ba Simon Peter maanya naani munne Yokaana bano badduka emisinde bajje bakebere mu ntaana. Mukama yapima okwagala kwabwe nga kwa munguuba. bajja kubanga waliwo abagambye badduka emisinde bakebere mu ntaana ekibaleese si kumwagala bazze kulaba kyamagero bazze kulaba Yesu azuukidde. naye nga ye Mariya Magdalena ekimusiiwa ekimutta mukwano gwe gumuli obubi agamba Mukama wange ani yamututte n'asigala waawo mu lusuku. olunyiriri luno ne lumutuukirirako oluli mu kitabo ki Ngero 8:17 lugamba lutya ayagala abo abamwagala n'abo abanyiikira okumunoonya abalemerawo mu lusuku abasigala nga banyenya emitwe ani amugye mu ntaana era abo be balimulaba. It is no wonder that it was Mary Magdalene who finally saw Jesus, because she lingered at the spot. She never left the spot of the tomb when she found out that the body of her master was not there. This Simon Peters came and checked and went back. John came and checked and went back. And when Jesus gauged their love, it was not mounting much to anything. But Mary Magdalene, who came to the tomb in the wee hours of the morning and stayed there, she was marveling. She was wondering where Jesus was. That is why Jesus showed himself to her. abanyiikira okumulaba. abanyiikira omunoonya balimulaba. Diligently seek him. ababiteekamu katayimu akasusse era balimulaba. Those who put in enough time, they will find him. abasusse we bateekeddwa okukoma mu kwagala Yesu era be balimulaba. Those who go above the limit in their love for Jesus will see him. kyosiga kyokungula. What you sow is what you reap. mwagala agenda kukwagala. Love him is going to show you love. naye ate kangatteko kino. But let me add this also. kangatteko kino. Let me add this. Mukama bw'anaakwagala. That when the Lord shall love you, tekigenda kubeera kyankukutu. it is not going to be a hidden thing. n'ab'ekyalo bajja kiraba. Even the village mates will see it. n'ab'ekika kyewammwe bajja kiraba. Even your clansmen will know it. n'emikwano egyo bajja kiraba. Even your friends. wala bagenda okulaba bagende bannange. Others are going to see you and say, people, Mukama Katonda ayagadde omwana oyo. God has loved that boy or Mukama girl. Katonda ayagadde omukazi oyo. God has loved that woman. Mukama Katonda ayagadde omusajja oyo. God has loved that man. tekigenda kubeera kyankukutu. It is not going to be a secret thing. ensi yonna ejja kiraba ekiwandiike nako. The whole world shall see it and even write about it. bagambe naye omukazi oyo yafuna okuganja mu maaso ga And Katonda. they said that that person found grace before the Lord. omusajja oyo yafuna okuganja bannange. That man found grace. Mukama Amen. ayagadde omwana oyo. The Lord has loved that woman. That man. omukama akumpeere omukisa. May the Lord bless you yimirira. on your faith. twogera kwagala Katonda. We're talking about loving God. tekusala. It's not a loss. tekusala. You can't lose. tekugenda kudisappointed. You're not going to be disappointed. wiiki eno nja kukulaga abaayagala Katonda. This week I'm going to show you those who loved God. nkulage wa gye kyabakomya. And I show you where it took them. nkwegayira mwana wa Mukama weebale okujja mu kkanisa. I ask you, thank you for coming to church. weebale n'okulokoka. Thank you for getting saved. naye kino kyewale. But avoid this. kino kyewale kye naatera okwogera. Avoid what I'm about to tell you. tojja mu kkanisa Don't come in the house of God lwa bizibu bye by'oyina. because of your problems that you have. tojja kifunamu. You're not going to benefit. yagala Katonda Love the Lord. agenda kukola ku bizibu byo. He's going to work on your problems. wali owulira ngambeko nti amina. Did you hear what I said? era tolokoka
Don't get saved. Because of your many troubles, because they told you that if you get saved, all your troubles are going to go away. Salvation is like getting into a marriage. Does a woman get married to a man because of her problems? Do you think that that marriage will last? Now I failed to get a house. I don't have money for rent. I don't have money for hair. I don't even have lunch. I don't even have supper. And even the kids I have don't have food. The ones I have. It's like I'm now forsaken. Let me look for somebody to marry me, to pay my house rent, and I know that that is done. Will that marriage last? You're married to somebody because of your problems. Somebody should get married because of love. There's got to be love. If you want to remove all the problems, whoever will come your way as long as they can pay your rent. Whoever comes, even if he's my grandmother's age, as long as he can pay the rent. You're going to be fed up as soon as you enter. You don't get too much because you want to eradicate problems. Can you witness with an amen? Don't even come to Jesus to eradicate your problems. The eradication of your problems will be self-made. If he loves you, it will be self-made also. It will be automatic. Say amen. When you get married and have problems, but you're married because of love, and the one you're married to has the capacity to remove them, all the problems go. Because he got married to a friend. I ask you, believe Jesus, love him, come to church because of your love for him. Lift up your hands. Say, oh Lord, I came to you today. I begin with repentance. If there is any time that I ever came to you, it was because of my problem, but I never loved you. I ask you to forgive me of that. I change my mentality to love you. That's what the word is saying. You shall love the Lord your God with all your strength, with all your might and knowledge, with all your heart, with all my stuff. Father, help me to love you. Help me to love you. Help me to love you. Help me, Lord, to love you with all my heart, with all my life, with all my understanding. Help me to love you. After that, I love the people you created. I ask you, put me something to love you. I know you're going to do other things, but help me to love you. That's the reason I was created. That's the reason I was made. To love you, whether others are loving you or none loves you, that I may love you. As Mary Magdalene did. Whether those who are going to the tomb to shake, whether they are not people, Mary went. Help me to love you to the extent when I'm loving you, I'm not helped. Nobody escorts me. Nobody helps me. When no man's money to love you. I pray for that. And I pray for that. In the name of Jesus. Amen. Amen. Not for the Lord. Erinnya lya Mukama libazibwe.
Hallelujah. abagenda okulokoka mwetegeke mugenda kujja wano mu maaso mulokoke. Those who are going to get saved, you're going to come up here. nammwe ababadde baagwa nammwe mugenda komawo eri mukama. Those who are backslidden, they're going to come back to the Lord. ekyo kiri eri abo abali wano n'ababali ku radio ne ku tv ayagala okulokoka weetegeke okulokoka. It's up to those who are here and those on the TV and radio who want to get saved. naye ng'ekyo tekinnabaawo kansooke mbawo omukisa ffenna tuweeyo mu maaso ga katonda abali wano n'abali eri ku tv ne ku radio. Before that, let me give you an opportunity for you to give to the Lord, those who are here and in the TV land. bw'obanga ggwe oli wano bakumpeera ebbasa mu boteka ekiweebwayo kyo. If you're here, be given an envelope to put your offering. naye naawagamba nze namanyira dde bya mobile money mumpe mobile money gye ngendo kiteekako ziizo bazitadde ku screen tandika okusindika mobile money wo ow'ekimu kyekyekumi n'ekiweebwayo ky'ennamba ziizo bazitadde ku screen. If you're used to the numbers, mobile money numbers, please use the mobile numbers given on the screen. naye kanyambe bali abali ku radio abataziraba. Let me help those on the radio who are not seeing the numbers. wamma ennamba kuba osindika ekimu kyekyekumi The number you can send your tithe n'ekiweebwayo kyo. and your offering ennamba eri noti 778 0778 12 11 11. 12 11 11. tugambye noti 778 You say 0778 12 11 11. 12 11 11. ate nga n'ennamba eya airtel The Airtel number eri noti 759 0759 519 51 69 64. genda maaso gikose sindikako ekimu ky'ekyekumi n'ekiweebwayo. And send your tithe and your offering. tulina ne merchant codes We have even merchant codes ng'ekkanisa ya cfc. as the CFC tulina church. ya mtn neya We airtel. have the MTN and Airtel number. abantu mbagamba zino bazaagala nnyo nti yo bw'ogikozesa tosasula na sending fees. Others love this way because you're not charged sending fees. wabula nti erimu okwetegereza n'okuwuliriza. But you have to pay attention. eya mtn etandika na kamunyenye The merchant code for MTN is star then noteekamu 165 kamunyenye 165 star noteekamu 3 hash 3 hash. n'onyiga Then you press. nekusaba merchant code ya cfc It'll eya ask you mtn. the MTN merchant code for CFC. kaakati nolyoka oteekamu 31 Put in 31 63 63 00 00. n'onyiga nekusaba You amount press and you put in the amount. n'ogiteekamu You put in the amount. nekusaba pin number It'll ask you the pin number. n'ogiteekamu You put in. transaction ebanga ewedde. It will be through. mwabagala ya airtel Airtel pin code eri kamunyenye 185 kamunyenye is star 185 star 9 hash 9 hash. n'onyiga You press. nekusaba merchant code ya cfc It asks you for the merchant code naawe CFC. n'ogiteeramu 11 And you put in 11 nkaaga 60 313 313. n'onyiga You put in the amount. nekusaba amount Place in the amount. n'oteekamu amount zo Put in the amount. amount bwamala ogiteekamu After that, nekusaba pin code it asks you for pin number. n'ogiteekamu Put it in. n'osindika You send. sente ne ziba nga zituuse. Money shall reach. tulina project gye tugenda nayo mu maaso There's a project we are holding eno now. nga yakwegattamu ng'abaana ba katonda ffenna We are supposed to join us, all the children of God, okutaasa malayika waffe atuleetera obubaka to serve our angels, bring us the mediation. obutugasiza ennyo ne mu myezi gino gyonna gye tubadde ku muggalo. The angel was brought out the message that has benefited us in the lockdown. malayika oyo nga si mulala Kingdom Media. That angel is none other than Kingdom tulina Media. ebbanja lye tuli mu kusasula tusobole okusigala ku mpewo. There is a huge debt we are clearing to stay on air. project bagiyita leave my angel alone. It's called the Leave My Angel Alone project. naye nga bw'oba onoosindikako essente zo If you're to send your money, oba wazisindika dda ng'odda mu buzzi perhaps you're going to do it again. tweyanza nnyo weebale kikola naawe mukama you bw'ati so much. akwongere nga bulijjo May God add unto you always. nga wakozi nga yakuwadde dde omukisa ate bulijjo akwongere ng'omulala Having already blessed you, but to add you more blessings. kubanga omuntu kyasiga kyakungula. Because what a man sows is what they reap. naye gwe agiwulira ogusooka ennamba eyiino But he is listening to the first service number eri noti 772 0772 53 53 62 62 71 71. gisindikeko ensimbi zo Send your money. ya MTN MTN. n'endala ya MTN eri The next number of MTN noti 770 0770 52 85 85 34 34. eya Airtel Airtel eri number noti 7 noti emu 0701 51 51 69 69 64 64. sindikako ensimbi zo ku saawa eno. Send your seeds right now ennyumba ya katonda to the house of God, ne malayika waffe ono atuusako obubaka buno and the Kingdom Media angel aleme kulumbibwa. shouldn't be cut off. ayagala merchant code ku nsonga eyo Whoever wants to use the merchant codes on this issue, okozesa merchant codes ezimu ziri ze nnakuwadde use the merchant codes that I gave them. era n'osindika leave my angel alone gy'oteekako nga reason. And then you put in the Leave My Angel as reason. nsaba tuyimirire. May we stand. katonda gwayinza bena nzija mu maaso go
Father God, I come before ndeeta you, abaana bo bano bonna bakuŋŋaanye mu nnyumba yo bringing your people who have come to the house this nkwebaza kubanga afternoon. obawadde ekisa okuleka byonna babadde bakola ne bajja mu nnyumba y'okusinza Thank you. n'okutendereza You've given them the grace to leave whatever they were doing to come to praise you. nkwegayiridde mukama nga bwe bakuwadde obudde naawe bawe obudde Ask you, as I've given you time, give them time. nga bwe bakulowoozeza naawe balowooze As I've given you thought, Lord, thought nga bwe about them. bakufudde ennamba emu naawe bafuula ennamba emu As they prioritize you, prioritize nga bwe them. bakulina ku mutima naawe beera nabo ku mutima Yes, gyabwe as they have you at heart, have them at nsabira heart. buli kinoomu ali wano omukole I bulungi pray for them, do them good. abalwadde abali wano mukama taata bawonye Heal the sick among us. ayina ekizimba agenda okinoonya nga The takyakiraba one who have tumors who have ayalwala disappeared. omusujja agenda ogunoonya nga Who takyagulaba had a malaria fever to have gone. abadde n'ebbanja agenda odinoonya nga takyaliraba nga Who walisasula had a debt when you've cleared the debt. bawa amaanyi okuwangula ebizibu ebyenjawulo bye babadde balina Empower them to overcome the different problems they have. setaani leka awangulwe mu bulamu bwabwe Let the devil be overcome in their leka lives. emizimu giremererwe Let the spirits be overcome. leka dayimoni Let ziremererwe the demons fail. leka eddogo liremererwe Let witchcraft mu fail. linnya lya yesu kristo omunazaleesi In the name of Jesus nsabira buli Christ. kimu kya kkumi na buli kiwubaayo omwana wa mukama kyakutte I pray for every tithe and offering they're era holding. nsabira abo abasiga ensigo ku lwa live my angel I alone pray for those who have supported living kwegayiridde angel. mukama taata bakole bulungi Do them wonderfully. taata omuntu kyasiga kyakungula What a man sows is what they leka reap. nabo bakungule mu linnya lya yesu Let them reap in Jesus' baggulirewo name. enzigi ezibadde zeggala Open them closed doors. era ng'enzigi ez'ennyumba ya katonda bwe zagguddwa As the doors to the house of God were taata opened. n'ez'obulamu bwabwe leka nazo ziggulwe Even the doors in their lives be enzigi opened. ez'emikisa gyabwe Doors of their blessings. enzigi ez'okulaakulana Doors of their enzigi prosperity. ezirimu amagenda gaabwe Those that have their destiny. enzigi ennene n'entono Huge and small eziri mu doors. uganda n'eziri ebweru wa Those in uganda Uganda and leka abroad. n'ezaabwe ziggulwe Even let the doors be mu opened. linnya lya yesu kristo mu In the nazaleesi name of kisa Jesus. kya mukama leka kibeetoole Let the grace of God bankole be bulungi mukama Do them buli good. omu abeere n'obujulizi mu nnaku ezitali Let nnyingi them okuva have kati testimonies mu of linnya God. erisinga mu mannya In gonna the name above every erya name. yesu kristo mukama waffe Of our Lord Jesus era Christ. omulokozi waffe Jesus Christ, our Lord Savior. amiina Amen. katugenda kutambula bwoti ng'ojja We're going to walk like this. akabokisi ako katono nnyo ate bannannyiniko tebakasaanukula That box is very small and the ushers ate nga don't open. twetaaga social distance awo. Yet we need social distance. kati wamma gwe basa ogireeta ogiwumuze wano bo banaaginona Bring it here yourself. on the ogiteeke throne. wano bo banaagijja wano Put it here, they shall remove it. mpaka lwe banaayiga okuggula akabokisi kaabwe Until they shall learn to open their box. mukama waffe yeebazibwe nnyo Praise the Lord. kansabira abagala okuloka bali wano n'abali ku tv Let me pray for those who want to get saved who are here. And teeka emikono gyo gyombi waggulu olokoke lift your hands up and confess Christ. naawe ayagala okukomawo eri katonda kola kyekimu Even you who wants to return to the Christ, do the same. naawe ayagala okudda eri mukama kola kyekimu If you want to go back to God, do the same. ddamu ebigambo bino ng'olokoka Repeat after me as you confess gamba Christ. nti ayi yesu Say, dear Lord Jesus, mukama wange my Lord, nzijja olwaleero I come mu before you, maaso go before you, nga Lord, nkwata obulamu bwange getting my life, nga mbukukwasa putting it in your hands. onsaasire Have mercy on me. onsonyiwe Forgive me ebibi byange byonna all my bye sins nakola that I did committed okuva mu buto from my childhood okutuusa olwaleero up to now. binsonyiwe byonna Forgive me all. osangule amannya gange Erase my mu kitabo names ky'abafu from the book of the dead. ogawandiike Write them mu kitabo eky'abalamu the book of the living. kubanga olwaleero Because today, nze n'omutima gwange with my heart, nzikiriza I've accepted okwebwa to obutuukirivu receive righteousness. era njatula And I confess n'akamwa kange with my lips nti ndokose that I'm saved mu linnya lya yesu in Jesus' name. amiina Amen. amiina Amen. kansabire gwalokokedde ku lediyo ne ku tv Let me pray for you yonna yonna gy'oli wherever you are, osobola okusigala ng'oli munywevu so that you can be ate established. ofune akadde Get time. bw'obanga oli mu njegoyego za kibuga kampala If you're within the environs of ofune Kampala, akadde gye mu christianity focus find center time to come here at CFC tuli Mengo. mengo kisenyi When Mengo Chisenyi, lc1 kiganda zone LC1 Chiganda Zone. aha katusabe Let's pray. katonda ng'ayinza byonna Mighty ndeeta Father, omwana w'oyo w'obulenzi n'obuwala I bring to you that son of yours oyakkiriza and daughter okulokoka olwaleero who has accepted you. musaasire omusonyiwe Have mercy, forgive byonna bye them. yali atambulidde mu Whatever bukyabaawo they committed, bye Lord, yakola ng'ategedde ne bye yakola nga whether they tategedde knowledge and unaware, taata bimusonyiwe forgive bye them. yeekolera ne bye baamukolera Whatever he did, I will stand taata for him. bimusonyiwe Forgive them. munaaze n'omusaayi gwo Wash them with your buli blood. ogwayika ku musaalaba egologosa Shed on the cross of taata Calvary. munyweze mu bulokozi Establish them muwa in amaanyi salvation. okunywera Give them the strength aleme kudda mabega not to backslide, aleme kugwa not to fall. muwa amaanyi okuwangula byonna them to overcome all ebibadde bimuwangula that was overcoming atambule him. nga mulokole
balokole ayagalenga ekigambo kya katonda ayagalenga ekkanisa ayagalenga okutambulira mutuukirivu muteekemu ennyonta muteekemu enjala ey'ekigambo kya katonda ayagale ekkanisa mukirangiridde mu linnya lya yesu kristo mukama waffe era omulokozi waffe abali eyo ne baddamu nga bagamba nti amiina mukama agulumizibwe.